Katutandike n'akatambi kaneeno wabula nsaba tukatandike na kusubscribinga ate era okwate ne ku kade akali waggulu awo. Katutandike video eno na kusubscribinga na kukwata ku kade akali waggulu awo. Buli wonookakwatako video yonna enejjanga ku channel eno egenda kubanga ekutuukako direct. Wabula ng'ate era omuntu yenna bw'akwegambanga nti muntu gwenva mu maaso udduka buddusi. Omuntu bw'akeeranga ku makya n'agamba mwana gwe wantama nja kukukola ekintu lumu. Omuntu oyo buli w'omusanga dduka n'ekikugwako kyonna kakibe kya muwendo kitya tokironda. Mu nsi muno Katonda yatonda omuntu n'amwesigaliza. Nange embeerawo ne mbuuza naye ddala abantu kiki lwaki ensi eno etumalamu okwenkaniddaawo? Lwaki tetwagala bannaffe okwenkaniddaawo? Nsonga ki ekintu ekyo Mukama yakyesigaliza? Katusooke tuwulirize akatambi kaneeno then tumale ate tukwaweeko endowooza zaffe wano wennyini nnyini. Nange Shila Adita. Osingiddwa omusango oba kati mwabakitegera mukitegeera omuntu abasaliddwa omusango abamanyi bakimanyi. So abasingiddwa omusango gw'emyaka 3 ne bamugamba okuyiwa ssente oba okusiba emyaka 3 ne bamugamba nange andiyirire ssente obutasukka myaka 2 ne bamulagira okgenda ku peegi ye kweyanvumira okumala omwezi mulamba nga netondera ng'ayogera amannya gange gonna wanje alagiddwa ogenda ku peegi ye ku peegi ze zonna kweyanvumira peegi ze zibadde Dr. Cephco ne amwe Cephco okunet ate peegi ze zaavaawo edda waliwo ati omulamuzi amulagidde nze saagala mmanya nze simanyi byebibiri tekikaluubiriza nze mbabuwetere wa mulamuzi najja babuulire bibye nze mbabuulira nabagamba njogera mazima mama agezesaako awo nakuba mabiira ayave bamugamba tolina kyotugamba fande wachateeka bamutwala saagade mukwalifana bamukwata videos nga bamutwala mukyelo naye ndowooza mama wagenze banoonya oba bali mukunoonya kyemanyi bali mukunoonya ssente maybe basasule mu banka basobole ate obutagenda kuzira ezange bamugambye andiyirire okumba obutasukka myezi 2 bagenda kuliyira mmeka ezo sijja kuzoogera pataziriwa n'abanzo ziriwa nja kubanga zoogera oba yekenya ajja kujja azoogera yafe yazibagandi so bwekito kibadde ekitegeeza amawulire gendaddeyo kuba amaze nga ataddeyo nga bampadde info kuba nange nyina ankubidde ng'ali eyo naŋŋamba mbu simanyi omwana bakoze batya ninsooka ndowooza nti oba bikyamu kuba baŋŋamba ali bweyo nenga akantuuke omanyi nze sinneyogerera nze mbadde nze yawawabira era nze omu kubadde balina okumuyambako mukendereza ekibonerezo era okimukenderezaako bamukendereza ekibonerezo kubanga abadde alina kusiba emyaka 4 awakana simanyi kimuwakanya oba ekibeereza n'omulamuzi amubuuliridde amubuulidde ebigambo bino amugambye oli young boy bagezesaako omulamuzi bansabye ekibonerezo kitono nsoma nsimanyi ambuuza osoma wamu simanyi nzamwe dokita simanyi nsoma daludawa simanyi biki nina obuvunaanyizibwa nina omukazi bw'alina omukazi waka gwalabira ne maama we amugamba namubuuza singa ebivumu bavuma fulufiga babivuma maama we agambye maama we oyo mwana maama we abaddewo olwalewo abaddewo maama we n'akawala sigala bakakukalawo kasiga ofunye sikamanyi nakamanyi bano abalade baddewo abalawudde obonyuma tebalabiseeko babaddewo ndowooza akatambi ako mukawuliriza bulungi era nga enkimanyi bangi nnyo ku mmwe akatambi ako mukalabye era nga bangi nnyo ku mmwe akatambi ako mukasheyalinze naye ekibuuzo kiri nti osheyalinze akatambi ako tetuganye oyizeemu ki? Ekibuuzo kiri nti akatambi ako okalabye igwe muli owulidde otya? Yes, tetuganye tuyina ebintu bye tukola olw'obusungu, tuyina engeri gye tujajinga mu bantu bannaffe nga batunyiziza naye gwe wali otuddekawo n'olowooza igwe abantu bakulowooleza ki ku bintu by'ozzenga okola? Wali otuddekawo ne weerowooza oba gwe oli perfect oba nedda?
wano wennyini ku YouTube channel yange amanya yenze Shila Adita mwebale kubanga mu viewinga video zino era nga mbatumirako yonna gye musinzira okulaba videos zange zineno. I really appreciate you people mumanja kinene nnyo kyovula bambagamba bwobanga omaze okusubscribinga n'okwata ku notification bell eyo buli lwoba commentinga ku video yonna gamba yenze gundi ne gundi inkulabira mu kifo bwekiti ne bwekiti njagala ontumireko ngenda kubanga inkutumira mu katambi kennyini kemba nkoze ngenda kubanga mentioninga erinnya lyo teekako n'okukwebaza wabula nga ate abali mu nsi ez'enjawulo gye musinzira okubanga mundabira abali mu Saudi Arabia embagala nnyo baganda bange abali e Jordan abali e Qatar e Dubai teekako namwe abali mu Africa abali mu Uganda Tanzania Kenya embagala nnyo baganda bange mwebale kwerekereza data wammwe ne mubanga mujja okulaba Shila Adita ekintu ekyo si kyangu nkibeebaliza nnyo wabula ate era nga nkyabagamba nti twetaaga abantu bangi nnyo kweno channel yaffe lwa nsonga twagala tugifuule a better place eyaffe abaana banku kuba kyewe tusobola okubira omulanga ne gutuuka wetusobola okuteeka information yaffe neetuuka ku buli muntu kyovola bankugamba bw'obanga oyina yakadde osobola okusharelingako mu groups ez'enjawulo no sharingayo linki omuntu najja n'alaba tomanya bye tutaddeyo biyinza okuba nga bisobola okumugasa oba okugasa omuntu omulala tukikole ffenna nange Shila Adita mbagala nnyo baganda bange sigenda ku mentioninga muntu yenna olunaku olwaleero wabula mba mentioninze mwenna in general mwenna yonna mwenna gye muli tuli mu nsonga za Dr. Cephco. Dr. Cephco bamusalidde emyaka emituufu gy'alina okuba nga amala mu nkomyo era ne bamusalira n'omuwendo gwa ssente gw'alina okutoola okukwaayo nga enkasi wabula ng'ate tukijjukire nti ebintu bino bibaddewo ku bbanga ettono emabegakaabo Cephco we baamukwata nga bamuguddeko omusango gwa insult okuba nga avuma abantu ne bamuteekako omusango gwa defamation okuba nga awa amawulire amafu teekako emisango emirala mingi nnyo okwagala abawala abato n'ebintuntu ebirala ebyokukozesa abaana era yagendako ne mukomera obutambi obwo mwena mwabulaba ng'omwana oyo bamutadde mu komera nga bamala ne bamuteeka mu mbuga z'amateeka waneeno ne bamuteera ku bell omulamuzi n'amuteera ku bell n'abeera nga avaayo ebbanga lino lyonna eriweddeko emyezi ng'enaawe abadde bambi ng'agezaako kwenjoyinga life ye nga biri ebyokuvuma abivuddemu ffe twali tumanyi nti omusango guwedde wabula omusango gutandika butandise omukyala fulufiga avuddeyo n'addayo n'azzaayo omwana ono mu kooti kale tetuganye nti baali bamuteera ku bell we bakuteera ku bell tekitegeeza nti nno omusango ekibonerezo okimaze ensonga y'okuteesa ku bell bakuta ne basigala nga bakwekkannaanya movements zo bakusibidde omusango gwa bubbi okyabba okyatagalatagala okyakola bino ne babeera nga bakwekkaanya ene slide mistake baba basobola okukwata mangu ate buli we bakukwata ng'obadde ku bell ekibonerezo kyo kiba kyeyongera so omwami ono Cephco bamusalidde omusango wabula omukyala fulufiga avuddeyo n'akyewaaniramu kakati nze question yange eri bweti omukyala omukulu nga fulufiga kyovula batugamba powers amaanyi agayitiridde ebitiibwa ebiyitiridde bisobola okuleetera abantu okukola ensobi omukyala fulufiga egyo emyaka gya fulufiga tegisobola kulwana na Cephco. Cephco is just a little boy. Cephco is just your son mwana muto. Learn to forgive and forget. Omwana oyo wamubonerezaako n'omutwalako mu kkomera ne bamukola byonna bye bamukoze n'akugamba nti aboneredde n'okwetondera n'akwetondera tavangayo kuddamu kukuvuma right now omuzizaayo omusalidde n'obuwumbi bwa ssente bw'alina okuyirira like seriously Cephco sente agenda kuzijjawo z'asobola okuwa fulufiga nammwe mukirabe omwana oyo akola ssente mmeka ogenda omusaba miliyoni 3 agenda kugajjawa mulekeraawo okukozesa ebitiibwa byammwe okuvulunga abo abatayina mulekeraawo okukozesa amaanyi okulinnya kwabo be mumanyi nti nno bo bali very weak ekintu ekyo kikyamu nnyo kubanga you never know tomorrow you never know what God may bring tomorrow osobola okkeera ku makya ng'omwana owuwo gwe bakola ebyo ebintu bye bakola ng'ate oyinza n'okuba nga toliiwo by then ng'ate oyinza n'okuba nga tokyalina maanyi gamulwanirira so abantu abamu temutwala bintu nnyo seriously wabula ate nga nammwe abaana abalenzi n'abaana abawala abakozesa social media learn how to use social media. Social media esibya
social media ereeta emisango, social media ereeta emiwunyo. Nze my dad told me when I started coming out okukola obutambi, he once told me, yes, I love what you do, continue doing what you want, naye londa mu bintu byokola njagala olondemu. Era nangamba there are things I cannot tolerate nga biva mu gwe. One, ebintu byokuwemula, I will not tolerate it. Nangamba secondly, ebintu byokufulumya ebifaananyi by'obuseegu ne videos z'obuseegu ne wezinabanga zizo, that will be the end of you. Nangamba ekintu ekirala, okukola entalo ku social media olwane n'abantu, ekyo sijja kukigumiikiriza yadde n'omulundi n'ogumu. Ebisigadde you're free to do it, ne wonoobanga ogudde mutawaana awo nsobola okujja, naye ku biri ebisatu byemmenye, don't expect me anywhere. So mwena baganda bange abakozesa social media, learn how to use it, esobola okuleetera ebizibu. Amanya yense Shila Adita, kankusuubira okuba ng'ogenda commentingako eno video, ng'okommentingako comment egenda okubanga ezaamu amaanyi ate ng'eyigiriza wabula ate n'okuwabula. Let me see you in my next video. Imbagala nnyo.